process yaffe ey'ekibiina bwetyo bwetambudde mugirabye. Nkutte kyakubiri muganda waffe Nalukoola yaliidinze. Njagala okubategeeza nti nze mbadde mukulembeze mu kibiina. I have been a registrar, mbadde registrar mu kibiina kino era nga neetaba mu process obanga tusengejja abantu. Njagala okutegeeza bannayuganda nti nakkiriza okwetaba mu process. Bwe nakkiriza okwetaba mu process namanya nti wabayo outcomes meka biri, okuwangula n'okuwangula. Njagala okubategeeza I'm going to take the lead. Ngenda kukulembera mu muganda wange Nalukoola. In fact ngenda kufuuka campaigning manager we munoonyeza akalulu tuwangule kwetegereze bulungi tukuyigireko naffe tufuuke bannaggwano. Nze ng'omuntu kumanyidde emyaka mingi kuviira ddala mu gyakyenda. Manyi nti wali musajja muyimbi nga bakuyita Dr. Dandi. Njagala okusaba oyo omuyimbi owedda omukukunuleyo naye omuteeke mu lwesi otukulembere. Tugenda kuwagira, tugenda kusudiya, tugenda kugoberera, tugenda kusikula ebigambo byonna by'otugamba. Tulina essuubi nti togenda tuswaza, tulina essuubi nti ogenda tuleetera obuwanguzi. Tusaba Allah kulembere, akuwa amaanyi, akuwa ekisa, akuwa obukuumi, akuwa obugumu. Zino tetugenda mu campaign, tugenda mu lutalo. Zino tetugenda mu campaign, tugenda mu ki? Like we all agree, it was a competition. Let the winner be our candidate. Let us all stand behind the winner. Let us do what we are expected to do so that we can be the party that people believe we are. We are going to Kawempe. I told you in the day of the debate that in Chadondo we were not a party. But because of the power of the people, we won the election with 80%. We don't want 80% in Kawempe. We want 90%. And for us to get 90%, everybody has got to play a role. From the candidates, from the contenders, to the leadership, and finally to the people of Kawempe. The people of Kawempe are waiting for us. Omulimu gwe tulina omukulu guliwa? Omulimu gwe tulina omukulu guliwa? Omulimu gwe tulina omukulu guli Kawempe. Mujaasi kyagenda okukulembera nga tugenda mu lutabalo luno. Ani agenda okubikola? Ani agenda okubikola? Njagala okubasaba mwenna gye muli abakulembeze, bafoot soldiers, abawagizi baffe mwenna mbandulira Nalukoola. Emiruka gyonna egiri mu Kawempe, Nalukoola wuuyo. Ab'ekyebando, Nalukoola wuuyo. Ab'ekanyanya, Nalukoola wuuyo. Ab'ekomamboga, Nalukoola wuuyo. Ab'ekawempe 1, Nalukoola wuuyo. Ab'ekawempe 2, Nalukoola wuuyo. Ab'empeerwe, ab'emwayisemanu, ab'ekikaaya, abali ku intaneti mwenna, abali Kadoangola, mwenna aba NUP, mu butongole tubakwasa kandideti waffe omutongole nga ye Nalukoola Luyimbazi Erias. Mbawagulu mbasaba timwongere
mukama wange tiketi eno empeereddwa nga tiketi eva mu kibiina kinnaggwano olwaleero ekiriko kyawangula n'okuwangula ne bakimma obuwanguzi bwakyo nga byenjogera bituufu byewandiise ne kubire mukama wange nti kino kyekibiina ekikyasinze. Kaakano mukama wange singa nfuuka nnamba lujega nempeebwa ekyokulwanyisa eky'amaanyi ate olutabaalo nendugendamu nenkomawo nga nnyanga nga nderanga lonjereere nga sireese buwanguzi kwe kusoomooza okwo kwendaba nteekwa okulwana okufa n'obutanyagwa nga ndi wamu ne bannange nga ndi wamu ne bannakibiina nga ndi wamu n'obukulembeze bw'ekibiina tusobole okuwangula ssebo.